bwe tubadde tukola miitingi z'edduwa abasajja abo tubatuukiridde wallahi ne batumma ssente nga balina obuwumbi 12 bwe baze bafuna nga ssente za muyi wa musolo. Larry Source 256 tukwaniza ni tukwebaza jotu sako engalo okola chamanyi nyo nyini dalago yakasokola ba videos zaffe please subscribing atekako notification bell ebisigadde bitukwasa ensonga za luswa ate zikute wansine waggulu abafamily ya Segirinya bavuddeyo banyivu bitya omukulu nga sinzidde kazindalo ayogedde ebigambo ebibadde ebikawunga byolekeza eri ekibiina ekya National Unity Platform awamu ate n'omukulu Bobi Wine ababuuziza ebibuuzo byesagala kubeera nga nzira munagama nze nkolera abantu byonna byonna bibawo obeera obifuna by notification njagala nkuwa akatambi kano naye omukulu ono agamba nti bye bayiseemu ne family ya Segirinya bingi ate tebayambiddwa. Genda wansi mu comment section ombulire gwolowooza kibayambiddwa kiki ekigenda maaso. Kankuwa akatambi kubanga jjukira ennaku ana zaaweze ne bakola dduwa y'omukulu omugenzi kati Muhammad Segirinya era ab'ekibiina ekya National Unity Platform balabiddwako nga bagenze ne basaba naye ate ebyavuddeyo family simmativu okuva luli jjukira mama yavayo n'agamba nti nze gwendowooza gwe balina okuwa kaadi alina ebirowoozo bya Segirinya na buli kimu alina otambuza ensonga bagiwe luswa ate ekitaali ate bagiwa muntu mulala ebintu ng'ebyo n'ebirala bingi nnyo byogenda okubeera nga weerabirako mu katambi ng'owa family omukulu ono akutta akazindalo nkugambye ayolekeza ebigambo ebitali birungi nga bikaawu ng'akuba emmeeza ng'agamba aba National Unity Platform mwatulimba mukko ebimu ku bye mwasuubiza si bye mukola nze bino si bigambo byange nagamba ensonga nga bwebera bwenjikuwa njagala nkuwa akatambi kano okedabireko era okewulirireko genda wansi mu comment section wombulire olowooza ki. Bwe tubadde tukola miitingi z'edduwa abasajja abo tubatuukiridde wallahi ne batumma ssente nga balina obuwumbi 12 bwe baze bafuna nga ssente za muyi wa musolo ne bayimirira ne bavumirira munnaabwe mbu yabba ebitaano bo obuwumbi 12 bwe balya buva mwani bagakawadde begakawaza bagaziiza ensawo zaabwe bakyusiza obulamu bwabwe nga bali ku musaayi gwaffe ne tuyo zaffe ffe tetwalwanirira kuba bulungi. Nze emmotoka yange eri mu Arua ne leero bwe baali bajjayo ezaabwe eyange bagirekayo ne bafuna ne compensation ya $1,000,000 ku zaabwe eyange ne bagirekayo nenge emmotoka eyo yali ejja kawuma mu mmotoka muddeyo mutunuulira akatambi k'NTV akakwatibwa ku ssaawa eyo nga nwana okujja kawuma mu mmotoka. Bino ffe tetwandirabise mu kamera na mu bantu na kubibagamba ne tukoye obunnanfuusi. Bannakawempe mbasaba amuntu yenna ng'ova kawempe wano mbasaba nga mbeegayirira wallahi tukomye obunnanfuusi. Wano abaana babadde banoonya school fees nga Nagirinya atudde wallahi wuuyo ajulire olunaku lwazzeeyo ku ssomero. Ninga abantu abali wano abakyankalanya family eno n'okwonoona buli kimu wallahi balina obuwumbi 12 bwe bakafuna mu myaka gineena nenge omwana oyo atudde ne bajja wano ne bafuna ebifaananyi ne bagenda ne babitimba ku mitimbagano okulaga nti bantu balungi. Basiraamu twekube mu mitima nammwe bakulu baffe mwekube mu mitima. Nze olwaleero mmira eddagala buli lunaku okuwangaalawo lwatiya gaasi na komera na biki bye twayitamu nekiruma abakyala beeyawudde ono omulaba mwenaalemu ono omulaba eri ne baatuula wano mu lujjudde ne basaba mukulu waffe nti billabo oba okakasa nti Segirinya abadde muweerezaawo nga mulungi tukwegayirira tuweeyo omukisa gumu tukozese ekisanja kino tusobole okweddabulula bo be baali bamanya ennaku yaabwe ne Allah waabwe wallahi yakibamma naye Mungu nga bw'atali mulyaza amaanya olunaku lumu insha Allah ajja tusasulira abantu abo. Si kye twandibaagaliza ne tusaba Allah obubi bwabwe abasasulemu obulungi abagonze mu mitima abafuula abantu abajjukira ababa bakoze ebirungi. Omwana oyo luwemba luswa ne maama bamaze emyaka 4 nga wallahi maama yebaka mu ddwaliro nga luwemba yaleka emirimu gye kulabirira muganda waffe. Nakusaba tuyambe tubike ebiraka ebbanga lye tumaze nga tetukola n'obuganda. Obunnanfuusi obuli mukulu wange
ne baganda emikwano gy'abamwetoolodde nze ng'omusijja kutya boogerako because tabukoze kwono tabukoze ku Sseggirinya yekka ffenna butukozeeko nga nange mwendi. Nze bwe nafunye kaadi ya Sseggirinya nazze kudduwa ya muganda wange bwe babeeranga e Nairobi akasimu kaavuganga ne mbaga okulinnya nzije wakiri kampeereze kuba temwetaaga nze mwetaaga buki buyambi era tebandimpandiikidde singa saali wa mugaso maze ebbanga nze teri nkumwa mmanyi sibeera mu mawulire ne bwe munaddayo ebifaananyi mujja biraba kuba mbadde mulwanya ebbanga lyonna naye kinnumya olwaleero bwe bunnaafuusi family eno tugireka wano olwaleero imagine Mungu bana tubagenda beera batya speaker muvumye mpuuga muvumye buli muntu abayamba muvumye ne bwe balemereddwa school fees mpuuga ne speaker be baweereddwa omwana oyo kati mmwe mwagala bayebazaani. Ensonga ezo nga bw'ozewuliriddeko ensonga za bukaawu ensonga za kuba meza owa famire byayogedde sinze mbyogedde nagamba nkolera abantu gwe ne weesayirawo ensonga nga bw'oziraba Clarity Source 256 tubeerawo okubeera nga tetukutuusaako byonna byonna ebiera bitambudde within the country Uganda and even around the globe. Ensonga enkulu abafamire gye basonzeemu olunwe nti ekya kaadi maama yavaayo n'asaba ekibiina ekya National Unity Platform n'alaga nti wetwakuwa kaadi mbadde mbasaamugiwe luswa kuba yategeera ebyo omugenzi byayina abitambuzeeko emyezi gino emitini oba oli awadde abulule famire n'ebirala ate ekitaali ebire ekitatambula nga maama we yali alowooza oba oli awo eyinza okubeera nga ensonga lwaki emmeeza obudde buno ekubwa naye nga womanyize sikola judgment nze nkolera mmwe mba information ate nembeera nga musala ugenda wansi mu comment section ombuulire olowooza ki kiki ekyandikoleddwa ate kati ekitaakyasobola kola kuba yo kaadi yagabwadda ate ebintu byo bwe bitambula. Clarity Source 256 kati ate mukwano gwa nzikiriza mbeere nga ate nsooka nkulekamu ngende mu field nkunoonyeza ebirala ebibaddewo within the country Uganda nagamba even around the globe. Wekola kimu subscribing tekako notification bell ebisigadde obitukwase. I sign out mbere bulungi.